twategedde ebiriyo NUP yakoze twabirabye bingi nnyo omukulembeze Kyagulanyi agenda mu maaso n'okusiba General Museveni enkalu naye wakati mu byonna Eke yalusookereko mu ggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo olowooza omusajja ono Tshisekedi anaasimatuka kigenda mu maaso essaawa zino kyolina okusooka okumanya abaykira ba M23 sebo tebajjangako na kigendererwa kyakujjako gavumenti ya ggwanga lya Congo Felix Tshisekedi Solombo ekyo nkakasa naye akimanyi muli wabula baliwo okubeera nga bakyankalanya n'okubeera nga baagala okubba eggwanga lino erya Congo okulinyagulula naddala mu bitundu bino ebya North Kivu ne South Kivu kubanga ebyo gye basimbye amakanda mu bibuga nga Goma n'ebibuga ebirala ebiriraanye okubanga twaloddeko nga bagamba nti baagala bavaawo boolekera ekibuga Kinshasa banakituukako ewala mayiro ziringa mu 1,200 n'okusoba okuva okutuukire naye nga bwe nkugambye nti ekigendererwa ky'abantu bano bo bagamba nti baagala kulwanirira butuuze bwabwe mu ggwanga lino erya Congo wadde nga nagamba nti abantu bano Abanyarwanda baasooka okuva mu ggwanga erya Congo bajja mu myaka gya 1950 eyo kitegeeza nti abantu bano babakajja tibaneweza na myaka 10 mu ggwanga lya Congo balimu emyaka nga 7 naye olwokuba nti abantu mu 75 olwokuba nti abantu bano bakalintalo buli webalagawo bawulira mu ggwanga erya Uganda bagamba nti tujja kuvaano tuwagala national ID kifuba tuwagala passport kifuba bali arrogant bwe mutabituwa tugenda kubeera nga oba oliawo tuvaawo n'ettaka lyaffe so buli oli ebigambo ng'ebyo omukulu Frank Gashumba yagamba nti bwe mutateeka bye twagala mu nkola mugenda kulaba M23 endala mu ggwanga lino erya Uganda kitegeeza nabo bakimanyi nti M23 ddala abasajja Abanyarwanda kituufu naye embeera gye beetwaliramu baagala nnyo okubeera nga babatya baagala nnyo okubeera special nga babatya naye mu bigenda mu maaso eggwanga erya Russia eggwanga erya Bungereza US UN United Nations okukosa amawanga amalala ga Bulaya nga Bufalansa baafuddeyo ne baga nti bali mu ggwanga lino erya Congo bo baagusaze naye ng'ate waliwo amawulire amalala g'omunda agalaga nti Bufalansa eno ate eri mabega wa Rwanda jjukira nti Rwanda yakolonizingibwa Bufalansa kakati Bufalansa eno eri mabega wa Rwanda yandibanga yewagira Rwanda ewagira abayekera ba M23 Rwanda bwebba oba abayekera bwe babba batwala Rwanda ebyobugagga Rwanda netwala Bufalansa yes nagamba nti abazungu bano bali bangu batroita akuwagira emisana ekiro nawagira oli akuweesa kkono nakugisaako ddyo so kubigenda mu maaso Rwanda eyolekedde akaseera akakazigizigi essaawa zino akaseera akakazigizigi kubanga bwetunula kubigenda mu maaso eggwanga lya South Africa lyagambye bafiiriddwa amagye agakwata eyo mu 10 oba 13 abasirikale baba bali mu kibuga kino ekibadde mu kibuga Goma kabagezaako okuwa emirembe era abayekera ba M23 be babase naye nga bano abayekera wabagirwa ggwanga lya Rwanda era kati South Africa okuyita mu mwogezi w'amagye n'agamba tetunaba kubeera nga tuli sure oba tugenda kwongerayo amagye amalala naye kyetwekakasa tugenda kwongerayo ebyokulwanyisa zisabyalo ate ani anaabikolako nga tewaliwoledde abaliyo n'amagye gano ag'eggwanga erya Congo nga kino kitegeeza nti ssaawa zino Congo egenda kwongera okubeera nga efuna bakiyambi naddala abo ab'amaanyi okusinziira ate ku sayidi eri ey'abayeekera so kati nga kitegeeza nti Congo essaawa zino nakuleddeko amawulire awo negamba nti waliwo amawulire agafuluma nga galaga nti Congo waliwo amagye ag'ekongo agaddukira mu ggwanga lya Rwanda agasoba mu 10 gano gadduka kiwalazima naye bwe baatuuka eyo bakasukako ne ku bikompola ate ne bakuba Rwanda nga bino kitegeeza nti abasajja bano bandibanga bakolanga kabaddi bayingire Rwanda eno kubanga bayekera gye bava kati abo bagamba naffe katuwalumba eno nga namwe bwe mutulumba era okukakana ssaawa waliwo n'abantu ba bulijjo eggwanga erya Rwanda abattibwa abantu 5 baafa abantu 25 bagendera ku bisago kasooke mala okuwa abatuuliriza akatambi kano nga President Tshisekedi Solombo ayogera nkolokooto ayogera misana kate ng'omusezi agula essuwaani ng'agamba okufuna obutanyagwa agenda kubeera ng'akuba Kagame okumuteeka ku ttaka tubiwulire okuvaako Congo Kinshasa agegamaze okuba nti gakakasizza nga pulezidenti w'eggwanga lino Felix Tshisekedi amaze okuba nga bw'ati ategeeza bannansi be mu butongole n'abagamba omuzannyo guweddewo n'olwekyo mbeetaaga mwenna tugenda kuba nga tulwanirira nsi yaffe. Amaze okulagira massive military mobilization ogezaawo kati okuba nga tukakasa nti musajja mukulu Kagame wamu n'amajeege aga Rwanda n'abasajja baavugirira aba M23 nga bamaze okuba nga batulaze omuti
mutima nti kati kibanoonya si kirala wabula okujjako okubanga bazuganya eggwanga. Omusajja mukulu agambye nti mujje tugenda kufaafaagana n'omulabe era kati mu kaseera kano agamba atwagala abavubuka yonna gye muli embula kalevu buli yenna ayinamuko ku mbavu mujja mugenda kubanga mulwanirira nsi yammwe abatali batendeke mugenda kutendekebwa tuyina okukola omulimu guno to fight Rwanda back rebels. Akensa eke babuwe omusajja Sekedi asazeewo akunge bannansi b'eggwanga erya Congo bakwatire wamu okwambalagana n'eggwanga erigambibwa nti lya Rwanda lyeri emabega w'abayeekera. Kino kigenda muyamba era ne bannansi b'eggwanga erya Congo banakkiriza omwegattako. Kati ekiriwo essaawa zino Essebo amawanga mangi tugalabye nga gajja gagezaako okuyita abantu bannansi naddala mu mbeera ng'eno ebeereze ey'akatyabaga wabula tekitegeeza nti bannansi bano baba tebazze oba tebarespondize bulungi ensi eba tesobola kwerwanako. Kitegeeza nti batemanyi lwamulemeredde luba terulina kubeera nga lumulemerera naye ayagala ayinvolvingemu n'abantu ba bulijjo okulaga ensi nti n'abantu ba bulijjo bennyini mubalaba abatabadde bamukwata mmundu bino baabikoowa. Jjukira eggwanga erya Kongo lino abantu baddusedduse nnyo okumala ebbanga nga bwe nkunyonyodde nti kuva mu myaka egy'emabega nga M23 yo nga yo yokka yokka yakaddusa bannakongo okuva mu mwaka wa 2012 abayeekera bano babaddeyo nga batigomya Kongo era abantu nga babundabunda. Kati bw'obayita abo bonna bonna abanyiiga abafiirwa abantu baabwe bajja kujja bakwegatteko naye gwe oba togenda bafunamu ssaawa eyo nti Kongo erina amagye emitwalo 19 Rwanda erina amagye emitwalo 3 tegiwera n'etaano. Yes. Ate nga emitwalo gino 3 Rwanda tegenda gakwata gonna emitwalo 3 gatwale Kongo gawagire bayeekera. Ate kati mu ggwanga bwe gatwala gonna kitegeeza nti ejja kukwatako obanga 5000 zebesindika ziyambe kubayeekera nabo bayinza okuba balina amagye nga kale katugambe omutwalo gw'amagye gwe gumu n'ekitundu. Kati Kongo abo bonna esobola okubakubisa nga bwe beeyagadde era tolowooza nti ne Kongo okuva mu kibuga Goma okukitwala nti bwali bunafu. Nali manyi omusajja bamusinze maanyi. Tebamusingangako maanyi yali tactical withdrew nti Kongo yo nga gavumenti y'e Kongo eriwo okukuuma abantu na bintu byabwe. Kakati bw'ojja nga gwazze omaliridde okusaanyawo abantu n'ebintu byabwe then yo wa gavumenti ajja kukulekera ekitundu ekyo obutatta bantu be obutalina bintu byabwe. Omukulembeze ayagala abantu. Yes. So kyovola nti kati ssaawa zino President Felix Tshisekedi Tshilombo w'eggwanga erya Congo yamaze dde okuddamu okumubilizinga special forces amagye aga special forces ago era ne galeka ekitundu kino eky'eggwanga erya Congo eGoma era wenjogerera nga batandise okubeera nga banunula ebitundu ebimu. Omukulu ono aduumira amagye gano ge basindise era abantu balabe ku street nga bajaganya bagenda bayimba bamusuusuuta ku bitundu bino ebinunuddwa nga kitegeeza nti ne bannansi bennyini basanyufu okubeera nga bali wansi wa gavumenti eno eya President Felix Tshisekedi Tshilombo wadde nga abayeekera bagamba balwanyisa bwetwaze bwabwe mu bitundu bino naye ate sayini y'abantu abali ku street gavumenti ebitundu bye yezzizza bakulaga nti bali mu kuserebuletinga na kusanyuka olw'okuwona bali ababadde bawambye nga kino kitegeeza bwe banga message nti abayeekera bano bandibanga baagala kwewaŋŋamya kiba kivaayo bulungi ku bannansi bano ab'eggwanga erya Kongo wasinga abo badde tegagala kwewaŋŋamya. Abantu abali mu bitundu ebyo bandibadde bagamba gavumenti ereka abayeekera bano webale nnyo naye ate abantu basanyuka busanyusi ng'ola batambula ne bakomando bano batambula n'abasajja aba gavumenti. So kino kitegeeza nti okunga abantu bano kijja kuyamba nnyo n'okuzzaamu moraalo abalala bano batagenze kubanga omuntu w'okukitundu okwo mutabani we bw'ayingira olutalo bw'anabayira omukazi tagenze oba omusajja taata ajja kusigala ng'awagira mutabani we. Kitegeeza omuyeekera ne bw'anajja ne yeekweka ajja gamba bano nno mutani wange balwanyisa ajja kumuwaayo okitegeera. So kati obunabona bwera bukodyo obwa gavumenti okulwana n'okusika mu maaso ezizino ez'abantu okubeera nga badda ku sayidi eya gavumenti. Jjukira nti olutalo luno bukya lutandika abantu emitwalo 50 bagenda mu kakadde ab'eggwanga erya Congo abamu bafudde abalala bali mu kubundabunda olwa interests ez'abayeekera bano nti bo baagala kubbayo bubbi e Congo nga baagala gavumenti ezimu ez'amawanga agatwetoolodde. Jjukira nti Uganda yemu ku nsi ezakaligibwa olw'okuba yabba e Congo babba embaawo babba golodi ebyobugagga kigamba okusinza ne kuva nalebose mu Uganda
nti bano bareepinga n'abakazi amagye gafa agawano ogafa aga UPDF gennyini bagamba agalina empisa ennyo bwe gagenda e Congo tegaba na mpisa gakwata bukwasi bakazi gagenda e Congo nago geefuula nga bayeekera era kakati ebinku byatuleetera okubeera nga tusasula engasse eno oba fayini eno twakomitinga war crimes emisango egiddizibwa bakalintalo kati ndowooza ne Rwanda kyeyolekedde era ejja kukyolekera kubanga olutalo bwe lwaggwa bajja kunoonyereza biveeyo owulire ebigambo ebirala bigenda mu maaso lwakuba nti Rwanda yo yeegaana nti ffe tetuliiyo naye abantu bonna bonna abakwatibwa abayeekera ku uniform ze balimu ebyokulwanyisa bye balina byonna byonna biraga nti basajja banyarwanda bennyini abava mu ggwanga erya Congo ab'amagye ga Congo kati jjukira Uganda yakasasulako miliyoni baziri 25 ba 35 bajja tujjukizaako abalaba okuva Congo lyetwabira mu kakiiko k'ensi yonna oba mu kooti ey'ensi yonna bakyatubanja batulagira okusasula miliyoni dollars eziri mu 10 okuliyirira Congo olwo bye twaginyagako n'emisango gye twazzayo naye twakasasulako miliyoni 25 naye nga sente zino twaziganyulwamu nga bannansi tetwaziganyulwamu kubanga abaaziba bali bantu sekinnoomu be babbanga gold be babbanga embaawo be babbanga ensolo z'abali ne balya kakati ffe nga bannansi tetulina kye tuwaganyulwamu yadde n'akamu n'akatono wabula tekisinga okubeera nga kikwewunyisa essente ezisasulwa ze zizogomba w'omusolo gw'osasula sente zino okulirira eggwanga erya Congo ng'ate sente zino teziriibwangako gwe yadde mwanawo nju mayumba mabale ag'abantu sekinnoomu agalya sente zo e Congo babwe ebye Congo ndowooza tusooka twalabireka ku mabbali engeri gye tulina naffe ebizibu ebyaffe nga bannayuganda ate nsooke nkukomyewo